The newsroom, where untold story is revealed. Nkwebaza gwe wenna yekumide ku Beyond the Newsroom webalegena maaso n'okubeera ng'otugoberera ate nga buli mboozi gye tuteekayo ku mukutu guno mwattu ogiwa amatu n'osobola ogenda maaso n'okubeera nga ofuna amawulire nga bwe gaba gatambula mu ggwanga lyattu Uganda ate oba oliawo n'ebyo ebigenze maaso mu nsi n'okubeera nga bitambula zadde niyo nkutuusako ensonga katugende butereevu ate muga leero omubaka Ssenyonyi abuze kata aliye mubaka munne munnakibiina kya NRM avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza nti mu lukiiko David Lewis Lubonge yakwoteka Principal Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wendu balimu mu ggwanga limanyikiddwa nga eryakiri mu South America nti bagenze maaso n'okubeera nga basinkana be bayita nti abalwanyirizi b'eddembe wabula nga bagenda maaso n'okubeera nga bateesa ku kubeera nga bawa abasiyazi eddembe ono nowa asinziridde n'asaba sipiika agambe nti Ssenyonyi vaayo otubuulire n'ekibiina kya National Unity Platform wowe muyimiridde ku nsonga y'ebisiyaga bino nno bigenze maaso n'okubeera nga bijjako Ssenyonyi enviri ku mutwe ekimuleetedde okugamba nti tukebere abantu abamu aba security bagende maaso n'okubeera nga beetegereza bandi babatambula n'ebitamiiza sinakindi omubaka ono ayinza okuba nga yeekakaatise oba oliawo omumbejja Namalwa oba omulangira Ssegamwenge kankuwa ebigambo bya Ssenyonyi ate nabyo obirabe. Madam Speaker, I don't know whether we are proceeding well at this time. That I watched the leaders of one of a political parties called NUP in Santiago, Chile, in North America, attending a conference with the theme of democracy and freedom. But resolution number 8, they resolved that LGBTQ, the homosexuality, must be defended. And moreover, Honorable Abedi is here. He wrote a letter to the leadership of NUP asking them their stand about homosexuality. They did not repeat. I want the leader of opposition to look in the cameras and give the position of NUP concerning homosexuality in this country. Thank you, Right Honorable Speaker. Honorable Speaker, when we were passing the anti-homosexuality bill, there is 2 members of parliament who objected, and they are not members of the opposition which I lead. They were members of the NRM. I just thought I should throw that out there. But also, Right Honorable, you know, when we are entering the gate at Parliament, they normally check, I think, for guns and other artillery. I think as we especially enter the chambers, they need to check for maybe other substances in people's jackets and so on that motivate the way people speak. But Honorable Speaker, let me get to this. Kakati nno ebyo nno nga tubita ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Ku mabbali abayimbe ebyabwe byaweddemu dda wetwogerera olwalero nga General Salim Salama z'okubeera nga ate munnanga bawandiikira ebbaluwa n'abategeeza nti temuddamu kujja ggulu nga munonayo ssente mugende maaso n'okubeera nga musinkana omukulembeze wammwe Idrisa Musuuza twabaterawo Federation genda maaso nakubeera nga bamalira ebizibu byammwe so si kujja ggulu kubeera nga mbakwatira ate oba oliawo gusawo gwa nsimbi nga nguba wammwe mugende maaso n'okubeera nga mweyagala mu bayimbi biwoobe byererera kankuwe ebigambo bino nga His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu abakubiriza kwali kuziika omugenzi Katolu Buwama we yaviirayo n'abategeeza nti bannange tulekerawo ogenda maaso n'okubeera nga twagala batuwe omugaati oba ekyennyanja naye tunoonye engeri gye tuyinza okubeera nga twevubiramu n'okubeera nga tulwanirira etteeka erya copyright. Kino nno kye bagamba nti Kyagulanyi abayisaamu amaaso kw'oteeka okubavuma. So kakati nno munnange wetwogerera bimaze okubeera nga bibakyukira wabula nkujjukiza nti video eno osooka ogimpereka like munnange ate gwatanaba subscribinga nkusaba n'omwombeefu obw'ekika ekyawaggulu subscribinga onyige kadaawo kaje mu personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tusaye ebigambo bya Robert Kyagulanyi Sentamu nzikirizange ne maaso n'okubeera nga mbikuwa ate obiwulire. Mweba artist temwetaaga zi hand out no
Fabamu ba artists bwe twabuuka ne tumanya nti bino byonna industry n'okukyuka yeetaaga kye bayita political will. Singa abantu abatufuga baali baagala obulamu bukyuke tebeetaaga kola kintu kyonna, beetaaga kwagala bwagazi obulamu bwa art bukyuke. Obulamu gavumenti ebafuga bw'eba teyagala obulamu bwammwe bukyuke, amazima ga Katonda tebugenda kukyuka. Lwaki njogera bwe nti? Nze bwe nabuuka kye kyantwala mu bukulembeze mwe ba artists mumanyi saali yala. Right? Mina yala man. No sir. Naye twayagala kye tulabye tukiraga abalala n'abalala bakiraga abalala, gy'ensonga lwaki twagenda mu bukulembeze, kubanga tewali kyosobola kukyusa okujjako ng'obukulembeze busazeewo. Tokkirizanga omuntu yenna okugamba mbu toyogera ku politics. Politics kyeki? Politics y'embeera y'obulamu. Politics yasalawo n'emyaka emeka gy'ogenda okuwangaala. Nze olunaku lwaleero ndi artist, mwena mukimanyi, ate ndi artist mulungi. Naye sisobola ku practice nga profession yange kubanga abatufuga nga tebalina tteeka lye basonzeeko, bagamba oyo abuusa nnyo banne temuddamu mukkiriza kuyimba, mwena ne musirika. Ochegera. That is what politics does. That is what politics does. Onako olumu nali wa Parliamentary nga mukyalidde nensanga artist ng'ava Eritrea. Mbanzize nangamba nti aze ku recordinga Uganda kuba tasobola ku recordinga waabwe. Nemuga enange nzize ku mixinga kayimba kange. Nagamba, have you already given your script to the minister? Nambuza nti byoyimba minister yabikkiriza. Kubanga Eritrea basirika mpola ne batekinga step emu after another paka bafuuka baslave. Era namwe mujjukira bulungi nnyo nti bali balesa amateeka nti kuyimba oluyimba obukola omuzannyo minisita alina okukkiriza. Tembijjukira. Kakati gwe atamanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yaani Sheikh Kiti wono akunnyonnyola ng'agamba nti omusajja gw'otamanyi wa Katonda gye yajja n'atuuka awali nga buli omu gw'alina okukkiririzaamu oba oliawo tusaanye okubeera nga tumuwa credit n'okubeera nga ate tumuwa ekitiibwa. Ebigambo bino bya Sheikh Kiti. Lwaki oyagala njogere bingi nga mbannabyabufuzi olina gw'omanyi ng'emyaka 12-15 emabega yali alina ebintu bye byenywera nga naye tamanyi, nga waakabi okusira ku ndaba ye maaso mamyufu. Ng'olwaleero tosobola kwogera ku bannabyabufuzi 3 mu ggwanga nga tumuleese. Si bugezi bwabwe, emabega wa mugezi yenna mu mbeera yonna gy'ageziwaddemu eriye yatutonda alina obuyinza. Mu bitendo bye huwa al-mu'ti ye muwi. Eriyo gwasazeewo okuwa mu ekyo kyasazeewo omuwa. Lwasazeewo okumuwa. Kati bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya bakkirize nti ow'ekitiibwa yatutonda yawadde mu buntu bakkirize bukkiriza misana tukoba ebyobufuzi bimazeemu emyaka emeka ng'olina kwolekera wali muvubuka muto kuliraana awo yagalagaana. Naffe n'abakolera gye tukolera tukkirize, tozimba mutima. Kiriza nti Allah yoyo gwaleese ekibanda kike nga ffenna tulina kufukamirira boosi omugaggaze nga mugaggaze ayogera mugaggaze envi zikubunye emmotoka ziruddemu emyaka. Kakati nno Joel Ssenyonyi ngonono ya leader of opposition mu Parliament ya Uganda avuddeyo anagenda maaso n'okubeera ng'ateeka minisita w'ebyensimbi ku nninga ave yannyonnyole butya ensimbi eziwererako ddala obukadde obusoba 40 oba obuwumbi obusoba 40 obuli wakati wa 4 n'enkaaga mu mukaaga obwagenze maaso n'okubeera nga bubbiwa mu banka ya Uganda ng'abo abatigunjuzi b'emitimbagano oba be tuyita ba hackers abagenze maaso n'okubeera nga babba ssente mu Bank of Uganda bannyonnyole butya ensimbi zino zabbidwa na byavudde ku ki okubeera nga ate zibbibwa. Jjukira nti naguno gwaka bukyanga gavana wa Uganda agenda maaso n'okubeera nga ava mu bulamu bw'ensi eno tugenda mu myaka 2 mirambirira nga Bank of Uganda terina gavana ng'era ku nsi yattu Uganda ffe tukyasinza okubeera nga tumenya rekodi mu nsi yonna okubeera eggwanga eryetengeredde nga teririna gavana. Ng'abagezigezi bakozesa omutimbagano. Has reported a haste at Bank of Uganda.
Some reports have indicated $17 million, that's about 62 billion shillings. Others have indicated $13 million, that's about 48 billion shillings. And some narratives are there was a hacking by some people in South Asia. Other reports indicate it was an inside job of Bank of Uganda. It alarmed me because this is our central bank. I wish to state that it is true our accounts were hacked into, but not to the extent. Minisita akola guno naguli mu Ministry y'ebyensimbi Henry Musasizi ayogeredde mu lutuula lwa Parliamentary nti ddala waliwo obubbi obwakoleddwa nti n'okunoonyereza kwatandise dda. This happened. We instituted an audit and at the same time an investigation. The Auditor General is doing the audit and CID at the same time is doing an investigation. What a responsible government does is to issue an interim statement reassuring the public. By you saying you are going to investigate, you are even carrying out an audit, you have actually admitted that you don't know. That's why you are investigating, that's why you are auditing. Abaka balaze okutya nti ababbi bwe batuukiddwa okubbeeza banka y'eggwanga enkulu kiyinza kuba kitya ku banka ez'ebyobusuubuzi abantu ba bulijjo bwe batereka ensimbi. Nearly every 2 months you will hear of a haste at a commercial bank. We'll be patient. When the audit is finalized, which is now at the tail end, and also CID finalizes his investigation, I come to this house and report. Abaka basabye minisita okubannyonnyola ebbanga okunoonyereza kwa ssaababalizi w'ebitabo bya gavumenti ne bambega ba poliisi ndi beetaaga okudda annyonnyole Parliamentary. All these processes will have been concluded within 1 month and I will report back to the house. Nga bakakasizza ebigambo nno bwe bityo bwe biri si birungi nnyo era tebiwoomesa oba oliyawo nnakabululu eri abo. Kaakati nno abantu mu bitundu by'ebulambuli ettaka libombulukusa naye genda maaso n'okubeera nga libayiikira era abawerako bafudde. Jjukira nti kineno kyaddirira ku nkuba yatonnya ku lunaku olwokusatu. Namungi w'enkuba yafudde mba olunaku lulambirira ekyaviirako ettaka okubombulukwaka era ng'omuwendo gw'abantu abafa beeyongera okubeera nga gulinnya entakera. Omukyala amanyikiddwa nga Robina Nabbanja abukeereza nkokola enkya olunaku luno olwaleero okutuuka mu bitundu byeyo ogenda maaso n'okubeera nga alaba ku bantu abafiiriddwa abantu baabwe naye nga ne guno gwaka aba Red Cross bakyakola ekisoboka kwoteeka abatuuze okubeera nga bajjayo oba oliawo emirambo kwoteeka n'okunoonya engeri gye bayinza okubatazaamu ewatali yadde ebyuma bibayambako mu kuziikuula mirambo gy'abantu bafiiriddemu. Uganda, and on my own behalf to condole with the people of Bulambuli who lost their loved ones in yesterday's landslide disaster. The disaster was reported in Masagu, Mamaro, and in Namachere villages in Bulugunya, a sub-county in Bulambuli district. I am told that this problem happened yesterday at 9 p.m. I'm informed that 7 villages are now affected. I'm also informed 45 homesteads or households are buried. And I'm also informed that by evening today, 15 bodies were exhumed or recovered from the debris by the Uganda Red Cross, the communities. We also sent there 500 army officers, but so far 120 had reached the scene. Then it is very difficult to reach that place because 2 bridges connecting the affected villages have been washed away. And these bridges, one is called the Simu Bridge and the Marama Bridge. I got this information from Honorable Mudimi, the Member of Parliament of the area. I also got information from one of these young people. He's called Wasuda. He sent an information on my phone at 3 a.m. in the morning. And so since that time I've been connecting, I've been
I have been in meetings after meetings together with the Minister of State for Disaster. And we have come up with short-term and long-term interventions. Mbebaza ebyemutuusaako engalo n'egyo gye mugenda mu maaso n'okubeera nga mukola egy'okulaba vidiyo zaffe kyemukola kya muwendo mungi nze Deni mbaagaliza bye munjagaliza tusenkane mu mboozi endala nga bwe zitambula ku mukutu guno ate temujjanga okwo mwebale nnyo okutuwagira mbakuutira n'okubeera nga mbakubiriza nti mwagale nnyo ensi yammwe ate n'okubeera abantu abakozi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.